okudireyinga okuwasa oba okufumbira omuvubuka oba odireyinze kukulaakulanako. Lwaki? Kubanga waliwo ebintu ebirungi ebiri mu kubeera n'amaka. Omwami Lunakubuuziza akugamba nti nno yewe obwendayo ng'olina by'omwebuuza akasooka n'akubuuza oli mufumbo. Yeah, good question. Woliba ogenda okusaba visa ebiseera ebisinga oli mufumbo. Oba ogenda okusaba looni mu bizinesi mu banka oli mufumbo. Kiba kitegeeza ki? Nti tebabuuza fufaani kumanya personal life y'okugiyingiramu. N'abandaga muntu baakatubuuzanga. Naye balina obufumbo kirina gye bwataaki nga tetugambye omuntu nti nokola obufumbo bwe buti ne bwe buti ne bwe buti eyo si buvunaanyizibwa bwaffe. Eti buvunaanyizibwa bwo gwe nga woolabye okusobolako nga bwe kuli. Naye buli lw'odireyinga okuwasa oba okufumbirwa oba odireyinga development. Waliwo omwana omu yali mutabani wa mukwano gwaffe yasomera Mbarara University. Emyaka ng'ebiri esatu emabega. Omuvubuka oli yatwewuunyisa. Baali baakamala bweti najje watata we namuga taata ndalina omuwala gwe ndabye. Njagala kumuwasa. Taata we atabeera mubi, tugenda mu meeting, tuorganize alabye munne. Omwana ne tubakolere embaga. Abaana bali bakulaakulanye kyotagambika. Embaga yamenye ebitooke. Embaga. Yaffe. Ne bakulaakulanye ebitagambika. Naye bali abalala ate mwatuwonoonyereza ku bannaabwe abalala simanyi bibaliko kati. Abatafumbirwa. Oba abataawasa. Kati buli odireyinga okuwasa oba okufumbirwa. Oba odireyinga kukulaakulanakwo. Nti ebiseera ebisinga abantu society erina engeri gyetunuulira obufumbo buno. Okitegeera? Society erina engeri gyetunuulira okufumbo. Ng'ebiseera ebisinga buli lw'obeera nga toli mufumbo society erina engeri gyekulabamu obulala. Kakati kiba kirungi. N'ekirala kye nnyinza okubuuza oba abantu ba bulijjo. Olowooza abapulezidenti bammeka b'omanyi mu nsi muno abatali bafumbo? Teri wadde n'omu. Tekisoboka na kusoboka. Nabadde nnoonyere bagagga bammeka ba most influential people in the world abatali bafumbo. Teri wadde n'omu. Naye abantu bameka abatali bafumbo abali mu mbeera eya bulijjo? Lukunkumuli. Kakati nali nnoonyereza mu history wa America nakizuula nti no mu history wa America yenna muli mubadde mu president omu atali mufumbo. Wali mu James Buchanan something like that. Mu 1905 mu something. Teyali mufumbo senior bachelor omu mu history wa America yenna. Senior bachelor. Kakati kiba kitegeeza nti n'ebiseera ebisinga woba onoonya mukulaakulana ng'oyagala kubeera member of parliament bajja kukuba toyitawo basooka ne bakusekula bamafia bakuba bagamba nti oyo atasobola talina na maka talina naki. Kakati society yaffe tugizimbye nti nno obufumbo buno. N'ekirala omuntu atali bufumbo n'odireyinga okufumbirwa oba okuwasa naye nga waliwo costs z'osasula. Ebiseera ebisinga ogamba abakazi balya nnyo Yesu oba muvubuka naye olina ssente eza loogi. Ako kadde mugumu omuntu agamba abakyala balya nnyo abakazi batawaanya asobola okusasula inni abakazi batawaanya. Kakati gwolowooza wonoodireyinga okuwasa oba okufumbirwa abasajja ne batereera. Wanji maama bw'odireyinga okuwasa abakazi batereera balekera okulya. Abaana b'ozaala late obonaabona nabo paka mu ntaanaayo. Abaana b'ozaala ale bw'osobola okufunamu. Ibula ogenda okuweereza emyaka gya 5 ng'olina agavubuka gamaze university. Musobola okutuula ku mmeeza ne muteesa nago. Mukubaganya ebirowoozo. Ne muteesa ebirowoozo ebintu ebizimba. Ogenda okuweza emyaka 5 mu 5 olina agawala awo. Gasobola n'okukujjako obuvunaanyizibwa obumu. Kubanga ogateeseteese naye kijja kitya wabazaala mangu. Nze abaana
bw'osobola okuzaala mu 60s muki olitayalinze ostruggling ofuna ssente n'ebiseera ebisinga buli lwetubeera wano nga tukyali bato wabeerawo abantu beera mu bulamu bwaffe batwala ssente bakutwalira ebiseera ate ebiseera ebisinga abantu betuteekateeka bonna abasinga mu famire ze zaffe ye olukula ng'abuuka naye ng'atunula ku famire ye tesigamba nti no tetuyamba bantu baffe naye kyengezaako kugamba mikisinga okuyamba abantu bo naawe wennyini ng'okukulaakulanako tweyanza nnyo tweyanza